anyone saying I am overreacting, yatandikidde no wansere yadde reply. Fenon cannot show. Cannot give a show with good sound. Period. Abantu ne bajja. N'agamba abaddeyo ku show 5 ku 4. And you're not saying that I'm overreacting. You have no idea about what I had to deal with. Omanze ndi muyimbi. Omuyimbi yabonabona ne sound nga mubi. Nze nkigamba. Fe artist bwe tubeera ku stage. Otandika okulwana ne ujukira omuyimbi olina okuyimba nga. Okay, yes, bad sound is bad sound. Ne wabeera ng'oba oyimusinga ng'okola ki. But do you agree that Fenon has bad sound? Nze ndi ku sound. And kati ye problem here she's addressing is Fenon. Anyway, the problem is why sound yombi yabeera mubi. Yaba mubi. Anyway, the kyendowooza problem Azawi gy'alina naddala ku brands. Simanyi if it helps. Naye webanga Fenon ediringa mu sound. Okuba yinoga nti sound wammwe mubi. Simanyi unless ngobadde ogezezaako somewhere else. Maybe nekigaana buki. Buganyo banga akuba business direct. Era ye ndiye ndowooza yange we yali kusomera eriki erimu nti ebintu bikwatagana ne brands nze ndowooza tebyandibadde bya social media. Bisobola n'okubeera but tekyetagisa kubanga nawe oli brand. Kale tuyinza ziyita enkwe naye simanyi naye ebimu kale osanga Steve bitabaddeewo ne olumu ne bagira sound y'omubi. And jukira you directly in a very oli eno muswangs eri Fenoni ebanga you're just the competitor very direct. And you do the same business. Perfectionist betumanyi. So oyinza oku misunderstanding. Bwezi twezalese katsi yo akatsi yajja naye samuswangs emabega kawo. MC Katamba okukyalo kuno namuddamu My uncle Cats. Yamuzemu namugamba you will get to learn the raw industry now because you are pumped and sembero somabonjo oluzungu abantu balindiridde. N'agamba your boss has played oluzungu lwa Katsibol temuna eruluddeko ku kyalo kuno. Somabonjo oluzungu lwa Uncle Cats. You will get to learn the real industry now because you were pumped and your boss has played the dirty pay time. Always comes back. Vunula lwero lweso. Muyinza obba mulimu abaseesa. Ye kyagamba. Steve nga tisisuubira. Anti yagamba mbuswangs yeseesa. Je Kats kyategeeza. Bona akuba directly. Star Boss. Leero bayimbi basemo be bakoze ya. Yagambye atya? N'agamba what about me who wants Fenon Records to do my concert on 7th December at Cricket Oval? I trust Fenon as one of the top best here. Hard to understand your point, sister. Munange wano fani we yajidde n'amugamba Big Eye, does your music really need the sound system? Big Eye yafunye obuzibu mu lutalo. Ekyo kibagamba ti wakati mu kabenje ate bakooneddemu embizi. Olutambula mu ba celebrities. Tokwata kuli